month now. But you work like you want, not like I want. And this is not accepted. Not accepted. You come from your home to my country to follow every fucking details. Every small details. You listen, you follow. You listen, you act. No comments. Don't open your mouth. You just listen and work and take your salary. That's what I want. Every day my orders need to be listened. The house need to be cleaned every day. Not like you want, not like Amina want. Every day, everything you need to be cleaned. You don't want to wash the clothes. You don't. Amateeka Kadaama Amateeka Omuwalabu instructions tutera nnyo okugamba nti oluusi Abawalabu bano si bangu. Oluusi Omuwalabu bw'akugamba nti njagala kintu kino ku ssaawa eyo olina okuleka ky'okola. Ojja kwesanga ng'Omuwalabu bw'amugambye awo nti kasita nkutuma ekintu kikole gwe lindirira musaala gwo. Kasita nkugamba ekintu kyonna oba kukirininga nnyumba ate ennyumba olina ogikirininga buli lunaku. Kadaama ono omulaba engeri gy'asitukamu. Yenna omulaba ogamba ne wansi walinga owamwokya. Asituka enadde eno, asituka enadde eno. Ye Omuwalabu amuwa instruction nti kasita ozze mu nnyumba eno kye nkugamba ky'okola saagala kumbuulira kiki gwe ky'olowooza. Gwe ku nkomerero nsaba busabi musaala gwo. Enkola yalibadde ntya? Kyalibadde kirungi boosi okuwa instruction ezo badde zaalibadde ennungi. Gw'olowooza ki gwe gy'oli eyo? Kadaama ono gw'omulaba ebintu ebyo bamugamba anaasobola obigumiikiriza oba taasobola obigumiikiriza. Omanyi ne body language ematalinga. Mulaba omuntu engeri gye gamba okalaba nkatono naye konna kalinga akaagala okwepikira agamba tojja kuŋŋamba bintu bino bye sitategeera. So tuyinza gamba bwe tuti. Bw'ogenda mu nnyumba oyinza ogamba kirungi n'osooka n'ofuna boosi wo by'ayagala. Ate ebintu boosi wo by'ayagala yennyini yabigamba oba yabyegambira. Tuba mu woofiisi oluusi ne batugamba boosi bw'otuuka mu nnyumba akola kino alina okukuwa kino ogenda okukola kiri. Naye most cases tetubiraba ebintu ebyo batugamba nti boosi agenda kukola kino na kino na kino. Tetubiraba. Era ntera nnyo okugamba abantu nti ekintu ky'ogenda okukola mu nnyumba si kye bakugamba ku yinti, si kye bakugamba aba mu training oba ku woofiisi yo e Uganda. Ekintu ky'ogenda okukola mu nnyumba kyekyo ky'osanga mu nnyumba eyo bo kye baagala obakolere. Tulina kusaba Katonda nti tutuuke mu nnyumba ennungi naye ogenda okozanga ebintu basayininga mu contract balina okuwa kino, balina okuwa pads, balina okuwa eddagala ly'amaanyi, balina okugira boti bw'otuuka nga bagamba ago olina obyegulira tukasula ssente. Tusaasire baganda baffe bonna abakola mu bugubi tubasabire nti bafune amayumba amalungi ate ne bw'oba ova e Uganda weesabire. Saba nti Katonda nsaba nve Uganda naye nsaba ntuuke oba onteeke mu nnyumba ennungi. Naye bw'ova e Uganda nga tolina nagwo osabye okusaba kuno kulungi. Saba Katonda bajja okukuyamba ate oyitire eyakuwe oba akusuule mu nnyumba nga nnungi. Naye ebintu si byangu nga bw'olabye Omuwalabu oyo naye alabika si mwangu. But you work like you want, not like I want. And this is not accepted. Not accepted. You come from your home to my country to follow every fucking details. Every small details. You listen, you follow. You listen, you act. No comments. Don't open your mouth. You just listen and work and take your salary. That's what I want. Every day my orders need to be listened. The house need to be cleaned every day. Not like you want, not like Amina want. Every day, everything you need to be cleaned. You don't want to wash the clothes. You don't